kubanga abantu tebaliimu. Kati mu kiseera kano abatunda manvuli mu Kampala be bali ku mugano. Nze William Buyondo, Okugakusomera TV1. Webale nnyo William Buyondo. Ate bwe tweyongerayo RDC alabudde abakulembeze bewakiso Serinti no nabagambye no mu LC1 ekintu kye musayininga kibeera kiragiro. It is legal and binding. Now, where do we derive the legality olw'ekiwandiiko LC1 kyawandiise ng'omuntu omukyamu yakisayininzeeko? Basentebe mbasaba nga temunnawa kuwa bbaluwa eri oyo azze okusaba nga ayagala death certificate tusooke twekenneenye ddala bago tuwa ebbaluwa ye muki. Abalala si mwenna abamu bagaba ebbaluwa ku mufoomu n'awandiika ebbaluwa bbiri. Ono najja ne bamuwa n'oli najja ne bamuwa. Meya wa Makindye Ssaabagabo Godfrey Ssemwanga asaba ab'ebyokwerinda okusooka okweyanjula mu bakulembeze nga bazze okukwata abantu abateeberezebwa okuba abaziba emisango. Bino ebintu bino tubyogerako naye ayinkya bijja kubanga gwe Mike ogwe gwe tuwolereza nga bakututte. Empologoma weebeera ku kyalo nokati ndaba eridde za luberenga bwe zireegenda okuggwayo ejja kukwata mu kisibo kye. Kenneth Kiwuwa ssentebe w'Ennanziba Sseguku ku lw'abassentebe annyonnyodde bw'ati. Kakati singa olaba omulimu gwe batuwadde basubira chairman ngende nga ndenda gundi sasula omusolo gundi sasula omusolo gundi sasula omusolo nzireete bo bagazirawo ani abagenda nakikola. No. Buli anamba sente za gavumenti leka mbawulireyo ekizibu. Bwana babye sente za gavumenti etteeka nerimukwata nga limuprotectinga tujja kumuloga. Yudaya Namyalo yasakidde eggulire lino Okugakusomera TV. Kiwuwa Kenneth afune certificate emusiima. Ate waliwo ateeberezebwa okuba omubi wa pikipiki akwatiddwa n'akubibwa n'attibwa ne bamukumako n'omuliro. Bino ebibeereddewo ng'obubi bwa pikipiki n'okutta abazivuga n'okutuusa obuvune ku bannyinizo kweyongedde nnyo mu disitulikiti y'e Mukono. Bano bagamba nti pikipiki ezisoba 30 ze zibbiddwa mu bbanga lya mwezi gumu gwokka ate ng'abavuzi abakwatiddwa baweranga 10 nga bali ku bisago. Nga n'abali ku bisago nabo banje. Waliwo omusajja atandekere kamanya akwatiddwa nga ateeberezebwa okubeera omubi wa bodaboda ne bamukuba emige egimuse oluvannyuma lw'okumuta bamukumyeko omuliro n'ayakanga bibadde k'osatutaka jjunge mu Ggombole Nama e Mukono okusinziira kwasanisa amanyi ebyokwerinda ku kyalo babadde babiri omu n'adduka nga kigambibwa nti babbye pikipiki ekiyunga mu Ggombole ekyampise ne bagiteresa mu katimba ku 3 ng'okukwatira badde baginonye. Saawa ndozanga bbiri atadde mu Uganda awo naye mbalesenze n'engenda ngenza okugana kuli ababodaboda bazze baagala kulwanyisa bano abapaati envude empita poliisi nejja neetwala pikipiki. Bali bwe bazze ku makya basanze mwerimu kati waliwo watakisi we naggala mapaakingamu abagambi. Ebyo beeridde nga avuza bodaboda emikono by'ekukulu bwa bodaboda obweyongera buli olukya. Amanya nti omunna nakwesiwedde kubagamba ennaku z'omumizibaaka oyawedde. Ennaku zino batutta waliwo omukwano gwaffe bakajeera bamutta omwesiteeti awo waggulu ku 3. Omu ku batuusiddwako obulumbaganyi Memori Henry Andebat omutuuze ku kyalo Lukojo nkere mu Ggombole Nama mu disitulikiti Mukono ngono yakubiddwa akatemba ku mutwe mutema n'ebiso nga 25 omwezi gwa 10 bamuba ku PPA namba UEO lwenda kinana muwaaye bajaji boxer okusinziira ku Kalonda Namuga Andebat edde muli yamutuusibwawo kawungeezi ku 2 ez'ekiro byapangisibwa batemo ne bamutema n'okutwala pikipiki ye. Bamukuba ssaawa nga 3 awo ku 4 ez'ekiro kuba yajja omusaabaze ku stage n'agenda e Nama eyasobola kudda. Twabimanya ku makya ssaawa nga 12 nga bamukubye ne bamusuula eyo gye baasuula. Ono tumutukidde nga takyasobola kwetambuza tasobola kugera bulungi nga n'eriiso erimu lyazibasunga n'olubalo olw'amaanyi luli ku mutwe yegirema ebiteekwa ow'ekikuba nkima alina paakingi agamba nti bamubako pikipiki omwezi oguwedde. Batutukomya nnyo baasala akatimbe wange ne babbamu pikipiki era ne bazisasuza.
naye oluvannyuma lwa mwezi ogenda okulaba era basasa akatimba nga baguddeyo munda baagala okutwala. Atambula alina wufa ava kumenya nnyumba wali mu village. Amenya ennyumba omubuuza wufa ogijje wayadduka misiiri eyo gye baamukwata ne Were Kapoguza ategeeza nti babye ku PPK nga Novemba 25 eseetera bankuye California bagitwala. Bagibanga 25 bagibira wa bagibba batya bagibba seta bankuba California. Gideon Wegulo w'ebyokwerinda mu Central Division anyonyere ku bubbi bwa gavumenti bangi ku bannaye battiddwa. Obubbi bwa bodaboda ebiseera bino mu district y'e Mukono oba mu kitundu ky'e Mukono buyitiridde obungi kubanga naddala nga ku 3 mu bikajjo ku Kyentaawa ku Festino batiddeyo abaana baffe aba bodaboda bangi. Speaker wa district y'e Mukono Betty Nakasi avudde ebikola eby'ettemu bino ebikolebwa ku bannaabwe. Ettemu eringi erigenda mu maaso mu kitundu kyaffe eky'e Mukono okufa kw'abantu bano balina families bannange twagala gavumenti eveeyo naddala banaffe abakolagana ku by'ebyokwerinda tulabe nga muvaayo. Ate ku border stages zammwe abantu abakola ebikolobero bino mubamanyi kubanga teri bantu bava wala ne bajja okupulaninga okubbibwa kwammwe n'okuttibwa kwammwe naye muveeyo mutubulira abantu bano nti ku border stage yaffe for example Nasuuti tulinawo omuntu gundi gwe tuteeka kasa bulungi era gwe tuteesiga. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eryo awamu n'egguliro eryo kati omulemu katono naye tukomaawo tovaawo. Introducing Star Times Amakulaga Christmas. Full blast entertainment for every member of your family this festive season at the most affordable subscription. Educative and entertaining kids channels. Amazing telenovelas, non-stop Uganda series and reality shows. Miss Uganda beauty pageant and the world's biggest football event. Nova Bouquet customers simply subscribe at 30,000 shillings to enjoy 2 months of upgrade to the highest bouquet and give your family all the premium channels. Family time with Star Times. Star Times is regulated by UCC. Mega Family Day out! Ngabiri mukaga December Boxing Day! Wonder World! Gakwetede Rema Namakula, Nina Rose, Zahara Toto, Rabbit of Tujo, Bitusi, Ziza Bafana, Fefe Busi, Fifo Maker, Pasa Wilson Bukembe, White Bender, Fresh Kid, Maulane Ray, Natine Ethan, MC Mariachi, Mabrone Chico, Brian Wazer, Wemblemo, Ige Fiki, Come Tuale Bidi, Yepe Tuale Tano, Ebiokuza Yusebio Molembe, Omni Octopus, Ediato, Trainee, Water Slides, Mega Family Day out! Boxing Day, Wonder World, Coca-Cola, Notifier Media, Kepa Motors, Zina, Nebiteke Humble Management. Esawa y'okukyusa obuwale bw'omwana wange yafuuse yakunyumirwa ne Mami Love. Ekirako akasipi akeewuunyisa kangu okusumulula n'okusibako. Wow! Beweevu okumala ebbanga ggwanvu. Ekoleddwa n'obutundutundu obw'enjawulo obunywa obubisi bwonna ne bukuuma olususu lw'omwana nga lukalu ate nga luweweevu. Mami, Mami Love, Mami, Mami Love, Mami Love, Mami Love. Maama n'abaana bagyagala gisange mu matundiro gonna okwetooloola eggwanga. Afriko Bandi, ewalise enkuuka vimba! Afriko Bandi, egenda kuba mukuka vimbe y'omwaka guno 2022. Seba kulimba anje bigenda okubayo biribidi nnyo ng'okwewangulira ddigi okulaba ekigwo ebisanyusa abaana okuvuga embalaasi okuwangula ebirabo eby'enjawulo okulinnya ennyonyi n'ebintu ebirala ku bulinto okuyingira omutwalo gumu abakadde n'abanene abateesobola okuyingira 5,000 kw'osaba VIP emitwalo 4 ate emmeeza yo yakakadde okulinnya ennyonyi kwa mitwalo 4. Byogidwa Samona Products by Aviation Uganda. Leading distillers Pepsi, Ngule, Bass Bridals, MTN. Tolo ne bitegekebwa. Luba Events.
Tukwaniriza wano ku Vision Plus Furniture ku Rubaga Road. Wosanga ebintu byonna ebikozesebwa mu mayumba. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawofiisi, eby'omu madiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Byonna tubijja mitala w'amayanja. Vision Plus Furniture tukulembeza emisono egiriko omutindo n'obuwangaazi. Tukubireko ku noti 392 176 997 oba tukyalire ku showroom ya Feri ku Rubaga Road, Furniture House, plot 1427. Kulikayo mukumulamu katweyongereyo n'agataliko mu Ttuntu ekitundu ekyokubiri. Abasako y'ebbanda basinkanye okulaba engeri gye batumbulamu embeera zaabwe wabula ne basaba gavumenti okubakwatirako. Ab'ebibiina by'obwegassi ebbanda mu Kirwa Division balaajanidde gavumenti okubakwasizaako okutumbula ebibiina byabwe kibayambeko okwegobako obwavu. Sofara tunaganyula mu nkola za gavumenti naye nga tusuubira okukola zituukako. Balinda obululu bujja okutandika batandika tulagamba bwe bafaayo bwe basobodde okuyamba ku groups basobodde okuzempawalinga okuziteekamu ku ssente ate nga nedda baveeyo bwe baleeta enteekateeka yonna nga bwe batugamba nti tukole ebibiina twewandiise bandisookedde ngekwabo abeewandisiza ne bamanya nti bano olredde omusingi wegguli. Gavumenti ejje ku gulawundi erabire ddala abo abantu abateekeddwa oba abavunaanyizibwa ku bintu ebyo bweneebalaba ensonga zonna zijja kutereezebwa. Nga bakulembeddwamu ssentebe wa sako ya Exodus Craftsmanship Sikawa Maclaston bagamba nti ekibiina kino kiyambye nnyo mu kutumbula embeera z'abantu mu nzigotta z'ebbanda. Buli kyonna kinjagala kitambula bukoko. Bavubuka bamu baali babbi bali banjaga tebaagala kukola naye twatandika okubakwatako tubakuŋŋaanya ne tusobola okubayigiriza engeri y'okuseevinga obutalya ssente zonna zonna nga bwazifunye okuzimalawo neyeseevingira kasente okusobola okubeera nti ne bw'aba afunye ekizibu waliwo basobola okuddukira n'asobola okuyambibwa. Exodus ezibeereddewo ng'abavubuka oba abantu bafunako nnyo obuzibu bwa ssente naye nga buli bwezirukirako tamba naye bwe najja ku Exodus bantaasa ekizibu kyange nankola akasente ne neeyamba. Ssentebe Sikawa yeebaziza bammemba olw'okwerekereza ne batereka okulaba nga beegobako obwavu era baliko ebyemikono bye bakola ng'ekibiina. Tufunye abasomesa abatusomesa ebya skills ne tusomesebwa okukola sabuuni nga liquid soap nga muli gwe mulabye ne tusomesebwa okukola kando nga oli gwe nkulazeeko ne tusomesebwa okukola ebitabo. Ebibiina bino bikoze nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo okujja abo abantu abali wansi bakola ki ab'amaanyi. Weewaawo boogera nti bana baaganula mu pulogulaamu za gavumenti naye pulogulaamu eyasooka eyamyonga bwe yajja wabaawo okusomesebwa bulungi bali mu biseera bya kampeyini nga bw'otuukirira omuntu akugamba ebyaki byabyabufuzi naye kati ssaawa eno bakutegedde nti pulogulaamu za gavumenti zikola ki ziyamba. Sako eno yatandika ne bammemba 71 mu mwaka gwa 2018 nga kati balina bammemba abasukka mu 100. Oluvannyuma bagabanya ensimbi zaabwe zibaterekedde ddala okumala omwaka mulamba. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate libadde ssanyu Jerere nga Assistant Inspector General of Police Charles Birungi agulawo ekitebe kya poliisi Rukunjiri nga kibalirirwamu obukadde 720. Asinzidde eno n'asaba abapoliisi okuba obulindaala naddala ku bazze balumba poliisi. Assistant Inspector General of Police Charles Birungi yasabye abasirikale ba poliisi okubeera obulindaala batugenda mu nnaku enkolo abyogedde mu kugula ekitebe kya poliisi kya bukadde 720 Rukunjiri nga kisangibwa kasozi Lwanyakashirisha mu Eastern Division Rukungiri kino kizimbiddwa ekitongole kya poliisi eky'obuzimbe. And wow! Hello! Yes, Rukunjiri District Police Headquarters. Birungi yakiikidde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga okwothokera ategeeza nti bazimba ekizimbe ekyo okutuukiriza obuyama okuweereza abantu asaba abaduumizi ba poliisi okubeera obulindaala eri abo abalumya ebitongole ebyokwerinda. One of the issues that being pointed out is the laxity of our officers. That when they are deployed, they tend to relax
And when there is such an attack, they are caught unaware. Bironjirira budde abapoliisi kabyako kunyonyo omwenge kubakiwa ekifaananyi kibi eri abantu. Because the problem which we have been having with the discipline is that someone becomes in discipline and the commanders look at them. You think they are drunkards, but when you say submit the drunkards, he keeps quiet. And the voice continues growing. RDC olukungina ensibuga bewaayo yakubiza abakulembeze ba poliisi okulabirira obulungi ekitebe kino. You know, in Africa, we don't have that the word vocabulary of maintenance. We will say government property, government property, government property. Somebody will stand there, he fails to support himself, we find him putting the foot on the wall. So please let us maintain the spirit, especially those people who are going to lose it. So that those who will come even after 100 years, you will find it the same way. DPC welukungire Musa tibakirana gavumenti wadde ekisimbe ekyo kigudde pakala bongere ku basirikale olwo basobole okutusuubiriza bulungi eri abantu. You find a sub-accountable with 30,000 people with a police post of 30 people. So it makes our work look thin. Basibye Dan yakusakidde eggule lino.